omukulembeze w'eggwanga agenda kujja mu kitundu kyo oba mu kitundu kyammwe. Waliwo kwaya eyalondeddwa yegenda okuyimbira omukulembeze w'eggwanga. Kakati gwe mutendesi wa kwaya eyo twagala ogitendeke oluyimba lwe banaayimba ng'omukulembeze w'eggwanga azze. Ku ssimu njagalako Lawrence kati ku noti 782 noti 6 noti 8 noti 5 noti 7 noti 2 6 5 6 noti 1. Abaagalwa batusitukire wamu tufunye omukisa Museveni bw'agenda okutukyalira pulezidenti w'eggwanga lino era ffe tulondeddwa abatusitukire wamu nansako okumusanyusa. Kale katwetegeke nidoso dotiraso mafamile dotiraso mifale Sebo pulezidenti tukwaniriza tusanyusa okulaba ku kyalo kyaffe. Tukwaniriza sebo pulezidenti webala okujja ku kyalo kyaffe. Byonna byokola tulasanyufu byonna keffe baani tusanyusa okulabako omuntu. Obuwunga n'ebijanjaalo n'otuweereza masiki zino n'otuweereza Sebo Your Excellency tuli basanyufu nnyo okukukyazaako wano enansana. Tuli basanyufu nnyo olw'ebyo byokola Sebo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ffe baani b'olowoozaako obuwunga n'otuwa ebijanjaalo n'otuwa masiki n'otuwa naddala mu biseera bino ebya COVID. Tusanyuse nnyo okukulaba wadde nga ssente ze watusuubiza tetunnazifuna naye tulina essanyu kubanga koze ebyaffe byonna biteredde. Enguudo tulaba amataala gaaka buli kimu. Museveni wangaala bannange Museveni wangaala. Bannange tukwaniriza ate era yeffe baani okukulaba tukwaniriza nnyo munnaffe. Mutambuze Lawrence. Nziza nnyo Sebo oyo abadde Mutambuze Lawrence. Bannange tulondeddwa okuba nga ffe tugenda okuyimba oluyimba olugezi okulembera okusanyukira omukulembeze w'eggwanga wano Yoweri Kaguta Museveni gwe tusuubira wiikendi ejja. Mweteeketeeke luno lwe luyimba olwasaliddwawo okugenda okuyimba. Kati bino wammanga by'ebitundu kati banayo banti bayiya bakozitinta bonna basoma enguudo zizimbwa sekyulite gulugulu Museveni Sebo kalakata zingi zitutunuse ziziganya wewaawo nazo zikola zinazezo zituyambako yaja Museveni tatukwongera. Kakati bannange oluyimba olwo tulina basanyufu. Pulezidenti alabire ddala nti tuli basanyufu tumwebaza akawunga kaffe masiki ne byonna ebirungi byakoze ebiri mu luyimba n'ebitaliimu era nga bwe tuli gupu wamu nti village choir ebirala nga tugoberera ekyo nze Tinka Nora.
Tweyanziza nnyo Nora Atinka. Bannaffe tusanyuse nnyo nga ffe balonze abamu kutya Mukama kwaya. Mbadde nsaba tukole ekintu ekivaayo no bwe tugenda okuyimbira mukulembeze wa ggwanga pulezidenti tulina okuteekamu amaloboozi gonna ne byatukoledde okuva emabega n'ebyo byakyatukolera tulabe nga tusitula ekitiibwa kye. Kaakati oluyimba lwaffe nga gye wetwateesezza bw'oli wa kuyimba beesi buli omu ng'amaloboozi ge wetwagataddewo. Kaakati ngenda kubibaala okutuuka ku ssatu tutandike 1 2 3 start. Omunonezi w'ensi twesiimye ffe okukulaba wosiimye n'otukyalira ene waffe tukulabeko ebirungi by'otukoledde tusiimidde ddala ag'amalwaliro amalungi n'otuzimbira endwadde wazimalawo abaana kati basoma amasomero n'otuzimbira tukusiimidde ddala enguudo zimasamasa nga nnungi eziyitiridde kyokka ggwe omunonezi w'ensi era ffe tukwagala nnyo omunonezi w'ensi eno Uganda gwe tulabako entalo wazimalawo eddembe kati tulinamu kyetusaba Mukama obulamu akwongerengako ne mu mwaka egiri bagijja abaana bakulabengako. Wetebonze Lukwago Andrew Kyambogo. Kale tweyanziza nnyo Lukwago Andrew. Obawulidde ogenda nani olunaku olwaleero